Kale mwebale nnyo genda maaso n'okutwegattako n'okubanga mutugoberera. Amanya gange nze Waso Emmanuel ntukutuusaako program zino. Mbalamusizaako bino nakutusibwako Biva Organic Access Building Lubaga Road. Mukulu ajja kujja nyambero neetagisa ate mulabike nti mulabe kiddako. Namba ya simu ya Biva ku screen wansaawo ogikubako n'omufuna wansaawo ku mukono guno gwa kkono. Then Baron and Sons bweyogerere abo byankulakulana genda okula ku make binyewo bakemberenge bweyogerere nabe namba kweri ate ne bannaffe aba brand shoppers baba bajja kwambaza oba oli muto oba oli mukulu nadala abakyala genda oyambala olugo olungi engoye zive UK bali kabalagala kakati kyekiddako ensonga eri mu ddiiro nsonga ya mukyala amanyikiddwa nga gwe nategeddeko nti Namigadde Edith badde nsaabazuka batera ku kifaananyi kye musoke malo mulabako ko katono omukyalo oyo bwatyo bwafaanana mukovu bannaye mbeera sinnungi yenna akaddiidde ku kyeyo story najja ku mwana omwala gwe bayita Tasha YouTuber munnaffe naye asinzirira mu kukiyombeyo n'akola emirimu gye abaana bageza okulwanira bannaabwe yaŋŋambye nanga Emma embeera y'omwana ono sinnungi yeetaaga okuteeka ku mutimbagano ensi emulabe ne famire ye osanga eneesobola okuba nga evaayo nebugumuka Otegeera muganda wange sobola banene kwagala neeyanzisa nnyo neeyanzinge kubeera munange nange mbadde sikayina akasente konna nga kenkola munnange kagenda eri mu gundi gye nali nakamba ku system nga siinawo sente sisobola banenya mukwano sisobola era neeyanzengewo gye mukwano mukama akuddiseewo embeera gye mbadde sobola gyenyumiza ku ssimu era nga wembagamba nga buli kimu kyenjogera babeera bakifuna mukwano nga bajafuna buzibu naye nze munnange mbadde ngenda kufa tebagala kunsaddaaka nga ne bagenda okunteeka mukwano nalabawo dda bagenda okunyanika nga nalabawo nze kennyini zeyasiimulawo mukwano bali bampunga mu bintu byabwe mukwano nga bintu bindi mukwano sisobola banenya mukwano sisobola envaayo yange sijja gikunnyonnyola yabadde Katonda ebbanga lyonna lyembaddeyo nga nneeganga omuntu omusibe ali mu kkomera onoogamba nti ndiruzira buli wamu bakuumawo tolina bwekyusizo okomplaininga ku woofiisi ababeera tebakuggyeeko wifi nga bakuba essimu ku woofiisi nga beesooka ogenda okwogera ensonga zino ku woofiisi nga beesopse dda nga bagamba naye nga bakama abo gwe mwana gwe bakomplaininga kino penyina weobuuza bannange ate kyajja kitya nga beesooka ngaera omuntu wona oyagala okukola omuntu ekintu ky'obutemu ng'ayagala kutta ate okutta si kuno ng'alina ekigendererwa kimunnange embeera gye mbadde mukwano sobola banenya tomusobola kundekerera tomusobola kaabe Carol gwolaba tasobola nange kyensaba mukwano kintu kindi mu lubuto lwakinyingizaamu kinnoola nemmatu bankubamu ebiwuka biri mmatu bintokotera omwo binnuma okufaako obufuseebaka binnuma binyoolera omwo obulumi ndimu bungi bunnuma sirina ssente ndi awo sitegeera ofiisi ekyokulya kyakuwamba ati zibulemu yefaako yekka siinawo kadagala nti yadde kapanado nti oba omutwe gukuluma nti kaakano embeera gyendimu mukwano karo nsanzeeko meseji ye nga mpeereza mukwano
nefuluma gye nafuluma saagitegeera okubanga etonnya nnyingi ku makya enfuluma nentambula naye nga gyentambula simanyiyo naye nga noonya poliisi nensooka ku luguudo nendeekaana nempita poliisi nempita abantu emmotoka ziyimira obaolyawo zinanyamba zaagaana enkuba nga nnyingi etonnya zenna ntogenze nna nokankana nensala nengenda ku maduuka awo nga tebamanyi luzungu negambagamba kimu poliisi nga bansongera busongezi nti genda eri nyambuka siraba mpaka wenasanga omuntu omusajja yali ayokya holding era mukama katonda amumpeera omukisa nakubira patro ya poliisi yeja nempiikinga mpaka ku poliisi bakama bange tebaalabikako bakubira bukubiza eno ku ofiisi ngaabagamba nti omukozi wammwe atudduseeko atolosa agenze kyebayogera era ecomplaint nasanga wano eno ku ofiisi naye poliisi yamaa nentwala ku deportation ofiisi gye yanzijja okubanga ndi wano eno mukwano naye mukama katonda simanyi eryemi yenna yeerugumiza awuliranga teyeekakasa katonda bannange omuntu mubi nnyo ku nsi kuno abega singa olaba engeri gye babadde bankuumamu singa olaba enkuma gye badde bankuumamu nze n'ekiro nga batuula mu mmotoka ebweru n'emisana baagala kunsaddaaka nga nabo bagenda okunnaanika nga ndabawo mu nnyumba yaabwe nze yasiimulawo okusiima bamanyi batonyezaawo entonyeze z'omusaayi nga buli kimu mukama katonda akinjolesa nze buli kimu kyabadde bagenda okunkola mbadde nga nsooka nenkiroota buli kimu sooka kiroota nze nga bansindikira bippusi bintuge oba binzite mukiro ogenda okubiwulira nze mbadde nsula n'ebintu bingi nabudde kati nze okonsultatinga obulungi obanyumiza emboozi yange obulungi wakati wano mukankana nga maze kutuuka waka nembanga atereera naye nja kunyumiza emboozi ate endala otye ogamba edisi obadde ngaokola ki naye ngaekyokola teri muntu atayagala bulamu naye notuuka nenvaako engamba mukama obanga wasalawo ofiire noleka akaana kange kale ngumye naye wembanga okyali mu bulamu bwange kekabe kabi kanene kateke kabe kati sigenda kufa era buli bwolwo olimpanguza nalubega nenva katonda nemuleka paka mwoyo yaŋŋamba wonoova katonda esitaani yakutambuliramu nekira kusaba nalubega nze nga nsaba naye ngaekisinga okunnuma nti sisobola kwatula kintu kindi ku mutima gwange nga bwenkyatulira bwenti ndowooza n'olunaku mba sisobola dduzibya kuba kufa naye byonna bya mukama nzija kunyonyola nfuluma gyenafuluma naye yabadde katonda gye yawagusizza abantu n'abagoba ebweru simanyi siyinza kikunyonyola naye nga naye kenyini neetya tuulawo nenkankana nokankana nengamba nennyumba eno yavuddemu ntya nga sitegeera. Bampadde ennamba y'omuvubuka bamuyita Sula mbu ye family member w'omukyalo ono naye eno ze nnamba ya Sula oba yaba kikanjigezeemu katini wano batingezako omunoonya tutresinga Sula ono ennamba eri out of service eŋŋambye try again later naye omwalo gwe mulaba Edith Namigadde information entono gye nnyinako bwe boogera company boogera Horrible naye Horrible sigimanyi gyemanyi si ye Horrible erinnya lyemmanyi si bwetyo bweri naye erinnya lye boogera tugenda kulira ku mwana ono ng'ageza okunyula mu audio eddako wansi awo njala twala obuliwulize ku audio z'omwana ono n'embeera mwali alina amaloboozi gakola eddakiika nga 7 ekitono ng'atunnyonnyola
buti yabadde bagenda omusaddaaka embeera mwali alinga aliko ebyawonge bitategerekeka yo nembeera gyali musinunje nakatono. So I'm just calling on buli alina obusobozi buli amanyi ku mwana ono sharing a video ne tambule sharing ekifaananyi ekyo ne company emanyi nti yatwala omwana ono muveeyo muyambe muna Uganda ono gyali tetuganye mwali mu mutute kukola mirimu tetwagala tubanenye nnyo naye gye mwamugaba kirabika si birungi. Bangambye yasiraana talina dennusu emuze e Kampala talina waali naye ng'ali mu Saudi Arabia omwo mwapambanira obulamu alina we bamusibiranuza ku poliisi ewaka yaddukawo. Kale no bwekito bwe kiri yagenda kunoonya nsimbi yagenda okumaliriza nga byanyumya mbu tebagala musaddaaka ate simanya alinga aliko ebyawongo obwongo obulinga obutakola bulungi alinga tategeera like that. You know, bw'owulira story ye owulira nga it's a very nasty story. Ebingi ebimukwatako tebiri available naye nsaba company yatwala Edith Namigadde bwemba nga mulina mu records zammwe mutwesinge ku baana bano mutwesinge waali sharing a video eno ekifaananyi ekyo kitambudde enfunda eziwerako omuntu oyo obanga omumanyi ne family ngeri wano bane mwongera okununya so bampadde enamba yo enamba teriiko but whoever knows this family jangu mu inbox yange ombuulire tulabe what you can do engeri so okubiramu mu government n'abamwetoolodde omwana ono Edith Namigadde asobole okuba nga ayambibwa. Nze Wasswa Emmanuel.